abalungi mwenna mbaniriza olunaku olwaleero mukulikireyo ddala gye musobodde okuyita mu masinzizo abayisiraamu tubaagala nnyo era nnyongera okubajjukiza abaasibye mukola ekintu ky'amaanyi nnyo abakatuliki abaprotestante n'abalokole olunaku olwaleero basobodde okgendako ku kyaki akakubako tukafunye olunaku olwaleero nnyongera okubajjukiza tukoledde eno ku the next bar and lodge erungujja bayitawo ku kisiisira abamanyi nga abagende wa Betty Kamyawo omukulu Mwami Sekandi bange bakoze gym ya maanyi abaana basula emifumbi abagala okulaga 6 pack wano ifumbi gibaawo mujje musitule obuntu mujje mukole emigongo amanyi kati anti bintu byakwetega kati n'emigongo bagikola kocha abana gamba kati funya nofunya kati wanika no wanika kati kalubya techniques zona kati wano weziri nyala kufunyao funya kasuka funya kasuka emifumbi wejiri muje mukole emifumbi bachali bange mwenna Kevin Weston wa Bize Beach Transporters chali banga bala chicken Ben chicken sajja abayine ebiwate ebitambula buli kiro muje mukole emigongo ku the next gym weri muje mukole emifumbi yaman biba Uganda kyagenda mu maaso twalabyeko omukulu Eddie Kenzo nga bamugoba ku stage mabega kaawo mu kunoonya akalulu ke okujjuza ekifo ky'omubaka wa parliament eyo 1 owa Kawempe eyo bamugobye ku stage ate nga muyimbi musajja w'amaanyi presidential advisor bamugamba waiva ku stage ensonga yavudde ku ki kyekisaanidde okukolebwa presidential advisor kyekisaanidde okukolebwa president w'abayimbi owa federation omaye ebintu by'obukulembeze oba president wabeera oba wabeera manye nti batambula nayo bwatuuka bikyuka kiringa ffe tubeera mu kuyimba nsobola otuuka ku show nga bapukamibwa wadde bakyaliwo bangi nentuuka ne mbagamba nze nzirako nina wenkola ki wendaga bwentuuka bikyuka bw'abayita nabakuyimba kaba kakoze ki kaba kaweddemu kati president Museveni wabeera ne bw'aba asanze Eddie Kenzo yadda ku stage naye nga president atuuse order zikola ki zikyukamu kituufu president yabadde atuuse obadde tannabakutuuka president yabaddewo ng'atuuse nga balina okuba oluyimba lw'eggwanga ayogere asiibule ng'alina gy'akola ki gy'alaga kati president w'abayimbi olwo president ate bali bameka babiri naye waliwo ow'eggwanga bikyuka kasi ow'eggwanga akola bweuka kati nno n'abadde ku security bonna bavaako SFC ne takinga over bikyuse olwo protocol bikoze bitya MC akyukirawo bano abadde boogera erere akyuka alina programu ya president n'akola ki n'ajja n'ayingayo kati kino kyekiriwo oba gwani but you have to respect the security n'oba gwe president wabaki w'abayimbi ekitegeeza era president Eddie Kenzo tekwabadde kumugjayo nti bamukasuse ekitegeeza abakulu bali aba security bo babadde batuufu Kenzo ate kyeyakoze ki ekikyamu ekyokumusindika ono Kenzo olwoko yabadde ku stage ate nga naye muyimbi wa ggwanga munene yeyagadde amaleyo kuba yabadde aguyina then aveeyo lumu naye nga kiri kyeggambye nti president bw'aba atuuse bikola ki bikyukamu so ono yamukubye akaama saategere kyeyamugambye nange naye nagenza okulaba nga Kenzo ava mu mbeera n'asindika omuki omusajja n'asindika omu kitegeeza toze yamugambye gyeyo music oba omanyi security bo tebamanyi bya music bali basajja bakuba muntu tomunyumiza bya ndongo balesimange nkamukubiremu kamugonza wapi tewali budde bwakuseka aze aliwo eddakiika 2 avaawo so to me I think security protocol bwe yakyuse n'obudde ne bukola ki ne bukyuka nga president alina okukola kyazza okukolawo aveewo ate president bw'akyuka abeera amanyi bamugamba nti kakati tutuukira wano kuba oluyimba lwa ggwanga bulabula olumala owe speech oba minister gundi ajja awe speech akubriefingemu ku kigenda maaso oba prime minister bw'amala era ndowooza walabye nti prime minister Nabbanja
yabamanyi yalondola emirimu gya government bwe yayogedde president nalika akola ki ayogera nti amuwe ekifaananyi kiri ku ground bamala muwe ekifaananyi kiri ku ground then president najja naye naakwatamu n'agamba kakati abantu beeno neeno yes nga minisita bwagambye ensonga zino tuzifollowinge bwoti n'awa directives ze zitekebwe mu nkola laale neekola ki negenda mu maaso ye aba amaze naye ntuusa nange okunyolerwako eri Eddie Kenzo kintu kye bamukoze tekyadde kirungi kubanga ife tumutwalanga kabaka mu byendongo awo wabula tujja kusaba aba security next time at least omuntu bw'abeera nga ng'omuyimbi ng'oyo w'eggwanga obutamutamya mikolo gyammwe obaako engeri gy'ocommunicatinga naye kuba okusaba kuli Eddie Kenzo kyawadde bannamawulire yagambye nti yatuuka ku venue ku ssaawa 7 n'alinnya ku stage ku ssaawa 9 kitegeeza yali yalinze dda naye naye ng'enkokola zikyaliwo era naye yagamba enkokola zaaliwo nga mpitirivu nga balukuba olulala bagamba Eddie Kenzo sooka oteekwa programu yo gwe sooka olindeko minisita gundi kasooka gikuga buli kifo kyolaba ekibaamu abanene kibaamu enkokola kati olwo MC ogugwa abadde abadde ti MC yabadde alina okujja ayogere n'ono ne Eddie era nange kinalirowoozezza kuba MC asobola okugamba nti omanyi oluyimba lutemere makkati olinayo beddakiika 2 wezi tigundi agenda ezo ojja sobola okukomawo oba kifundikire webaza president mwagalize speech ye because Eddie si munabyabufuzi tegeeza ne ba MC tebakoze gwabwe owa security okujja ati yagenda ayogere n'omuntu bw'alatadde ku stage olumu kiba kiragamu unprofessionalism ate n'ekirala wa security ono naye tumunenyaamu yadde alina sooka kwogera na MC gamba omusajja aveyo president agenda kujja simanyi oba tebakikoze oba bakikoze naye nga wabaddewo obunafu mu communication yaabwe wabuzewo coordinatinga kuba ne bwembeera nze biba nga nze ndi ku stage ya the next nga nyimbira bubebi tosobola kumala gaveyi n'ogunzijako tweyola nveeyo kuki ate n'ekirala nveeyo kuki ate nga obudde bwange oba olina okundeka ne mmalayo obudde bwange n'olyoka oteekayo kubanga mba mbaddewo okoze programu n'ompanga okimanyi kansanyuse president wange wali kamusanyuse kakinga bw'olaba abasaha bw'abeera ng'ayimbira Bobi Wine era gy'amanyi nti siza ku budde tumuwadde obuyimba bumeka bubiri kubako kamu wako ka speech kuba akalala bantu bagaliza olunaku olulungi teekateeka kubanga n'ekyasinalabye mu musirikale kye yakoze kisooka oyo presidential advisor alina omukuumi yabadde asobola okwogera n'omukuumi we ekitegeera nti owagenda ogamba nkuba akaama mugamba obudde butukuttemu aluyimba aluteme makkati oba ajja kudda kubanga era possibilities zibaawo obudde buba buli created bulungi zibaawo kubanze sisuubira nti abantu abo mu level gye baliko bakyagwa obugwe mu bintu kati sima kino kituguddeko bugwe kiki nga naawe seeki program okera ku machino programming olunaku n'ogamba kakati ngenda gende wa biba ngenda kubira ono gundi esimu ngenda ku meeting ono ngenda mu meeting obudde buti kusabwe sinakubeera wano kusabwe sinakubeera wano naawe ng'omuntu we programming naye ate kati program ngeyo bwete eggwanga eddamba so wabaddewo obunafu mutereezeewo otherwise mutwokesa ebintu ebyokesa nnyo munnaayi byokeseza nnyo ddala next time oyita omusajja ngo yajasanyusa abantu n'agamba siriiwo temugenda kunswaza omanyi saki sijja kulimba obulamu bw'ensi n'obulaba buli sofane okukola ekitiibwa kitwala obudde bungi oba okuzimba erinnya naye ate mu seconds 2 ng'erinnya liri mu ttaka so bagayizaamu kyovula beewala okujjawo batayitiddwa nagamba bwe baba tebampise sijja kgenda nagamba bwe baba tebagenda kufollowinga byenjagala sijja kugenda bwe baba tebagenda kunzikiriza kuyingira na mukuumi wange sijja kugenda okuprotectinga kyazimbye kati gwe olaba nti Eddie abatamwagala kati bali hape baga musajja lenga presidential advisor alwana atya n'omukuumi yadde ayo kitegeera teyandirwaniddewo oludda oyina n'okuyimba okitegeera
ayaya n'okuyimba obuyimba bubiri akuyimbira mukama we nabyeko kilipu gundi gy'abadde akola Mansuru Semando Mtegede n'agamba nti nze banyimbira bossi wange bampa obudde naye gwale n'obuyimba bubiri olwana kuyimbira kugamba kikulaga nti omulabe omuwadde wakola ki watandikira omulabe omuwawulidde ku mulimu okategedde so ebintu ebimu tuba tulina okubala amapeesa aba security next time bomba muyise Kenzo musajja ngoyo mubale peesa mugambe Eddie ajja kuyimba akayimba kamu ajja yimba obuyimba bubiri aweka speech president ayogere oba katumulete nga president amaze okwogera amuyimbiremu nga muzukulu ba presidential advisor wambulye nebiri mu industry because se president ojja mu mitanga buli kanaku president w'eggwanga kizibu olaba n'okubeera obubezi mukwano gwe kiri risike kizibu kati so bakitegedde bajja kwebulira nze mu bufunze ekintu ekyo kye nakirabyemu communication yabuzeemu n'omusirikale yazze okujja Eddie Kenzo ku stage nti yapadde professional di bulungi OSFC kubanga ebiseera ebisinga omuntu wabanga alina microphone kyabadde kyangu nnyo okujja n'ogamba MC nti owaayo omuntu mugamba afunzemu mu budde oba najjantuse nakujja mukubakaama naye nalabye yabadde nga amusikayo obuki obusi yazze n'amukola bw'ati naye ebigambo byamugambye Mukama Katonda kyaka byamuggyeko waya simanyi kubanga biba tali muntu asobola kujja nakubakaama nagamba munnaye abayimbi bangi fe tubirabe eyo ku stage gye babeera baka stage oba omuyimbi ng'ayimba MC najja n'akuba omuyimbi akamukama wange tubale tukusaba ofunzeemu abala bayimbe era ogenda okulaba bannaye kanyimbe akayimba kamu n'abala basobole okuyimba nze mkulowooza kwange ng'ambamu omusirikale alina ebintu byagambye Kenzo nga bimugenda okujja ku stage ng'omanye ekiri emabega oli ojja nagamba muganda wange yimbayo obuyimba bubiri oba okitegeera oba obusooka n'okwama akafaananyi ki ekiriwa emabega oba okirabye nze mukulowooza okwange ng'ambamu omusirikale alina ebintu byagambye Kenzo ne bimuggyako nga bigambo ki byo biteeko kubanga weebiri bibi omutasa akukuba kaama ng'obudde yeesi buweddeyo ne bagamba naye president yazze maliriza n'onyiiga n'oyagala olwanegane n'omuntu kisoboka tekisoboka ekyo nawe ffenna tukimanyi oba ali okutteko naga biba okutta akazindalo gimba yennyimba waliwo ne we nali nyimbako sometime back naye ogenda okulaba ng'oluyimba balutemedde mu makkati webale nnyo naye obwongo olwokuba babuswitchinga mangu n'okubamu akafaananyi kyolese mbegala ogamba olaba alutemedde mu makkati n'akuba olwokubiri kiba kitegeeza nti agezaako kufunza muli banja tate biba wanaaba takuwadde ojja kunyiiga naye ntizisaga waninkubiddeyo seconds nga bbiri abantu ne bandabako kuba oluusi gwe ekiba kikuleesa awo oluusi guyinza okuba nga sina kuyimba bantu kulabako nti olina kyoyagala okuyisa bannaye ennaku z'omwezi weziti naye ekivulu tokola abayimbi abamu aga banneesigenda kuyimba mu mpeeko chance ate tegezi bantu twali ku show yali dia Jasmine Busi najja naga bannaye mundabire nga nange nyinayo show ku lunaku weruti teyayimba n'omuntu omulala yakikola yali Crystal Panda n'omulala yakikola yali Grenade Official okwade bambye show eti yasobola ne bana Grenade ne bana yatulimbye shows tiyasobola oyo mwana bali dakika zizo oyo mwana kansoke musabule na mu Grenade oba aligenda mu ggulu omwana ate official bambi yajja buzaawo n'abannaye mundabirenga ddala n'akivaako bubyo kitegeera kati so bwe kito bwe kyakola ki Grenade simanyi oba oliraba eggulu Grenade tulimbyemu naye naye tatulumya yatulimba nze yantama n'okuntama kati so Grenade tulinze kivu tuvanze bwe mbeera nga nina show gye ngenda planninga naye nga sinafuna nteekateeka nnungamu sifulumya birango naye n'olimba abantu ne twambala empale ez'omunda n'ez'okungulu ne twambala vesti tusala enviiri ne twekuba zi perfume tulinda show etuuka bannaye nga tetuuka omwana Grenade kale so bannange ebyo abakulu ba security mweddeko muleke kujja abantu ku stage we mutyo muwuliziganye tetugenda kubyongerayo nnyo